bamuyita Matayo tulina mujjuni ogwe tuyita Matayo Mulanzi. Abantu sofa nkakasa waliwo ekifaananyi kimutegedde ku Matayo oyo ne musobola okubaawo kati lwaki ne kyemumwogerako. Naye sofa kyo wakategera ku mwami Matayo njagala kutegeeze mukono gwange atugoberera. Kikyali kitono nnyo, likyali ttondo ku nnyanja ennamba ey'ebyo ebikwata ku mwami Matayo. Kati obulaba nti buli bbanga kasa tumala okubanga tufunyeyo ku mukisa ogw'abantu abo abaali baddeko ne Matayo, abamuyinako ebyamagiro, abamuyinako ensonga gye basobola okugamba ezimu ezikulekya n'okukwata ku ttama. Abantu abo tubasembeza ne tugamba nti abaayi mujje nammwe mutuyambeko okusobola okubanga bakiri tutegeera ekitonde kino kiri biki bakiyita Matayo Mulanzi. Nolwekyo olunaku olwaliro omugenyi gwendi naye ngenda musa wabeere nga bw'atya kweyanjulira osobole okuba nti mumanya ese mukama wange. Manya gange wanta Waswa Charles. Waswa Charles. Ese. Waswa oli musajja muganda. Ese. Waswa watandika otya okukwatagana ne Matayo omusajja ava gindi eri Kagadi. Musajja Matayo. Ali nyenze Kagadi. Waliwo mukwano gwange yali antutte okusiika chapati. Okay. Nsiika chapati. Myaka ki egyo? Mu 2017 nga ggwako. N'ogenda e Kagadi ng'oli musisi wa chapati. Ese. Aha. Nyentuweza ne lunyumira nenvaayo nensibira ekasubi kawaale eri wansi. Matayo namusanga mu kasubi. Ekasubi ng'akola ki? Namusanga ayina atikula amatooke. Namusanga atikula amatooke. Mu katale k'ekasubi. Katale k'ekasubi. Naze embeera kawaala. Nga zino emmotoka ezijja ezigajja mu byane zireeta nga y'omu ku bajja ne bagatikula. Namusanga awe watyo. Kati akolamu webityo. Okay. Ese. Kati bw'omusinkana ki ekibagatta awo? N'alemererwa ne mukama we ndowooza n'alemererwa. Yamanya w'embeera baali bankozesa ku chapati ne manya nkola omudaala ogwange nenkola bizinensi nga 3. Okay. Ese. Ndameko okukwatagana ne Matayo n'abeera nange. Embeera emusobedde nga bamugubye ku mulimu. Olwo kiki ekibagatta? Njagala nnyo ntegeere ekyabagatta nga mulya mu karestaurant ke kamu mwali musulamu erinaani kiki awo emboozi bagatta awo? Nali mbeera naye obulamu bwe bwamulema wano ndameko okubeera naye. Okubeera nga musula naye? Ese. Nsula naye nga gwosasula ezaala enti? Ese. N'owangala ne Matayo? Mpangala ne Matayo. Omulimu eri baawukanye ne mukama we? Baawukanye ne mukama we. Olunga akola kyawo okuyingiza ku ssente? Okuba nali takyalina kyakola wabula nga mubeezaawo nganzi. Olwokuba nti nali mufudde mu mukwano gwange yaneko okubeera naye nina omukazi. Omukazi yali wa lubuto yaneko okubeera ne Matayo ne muyamba. Nga bw'ogamba nti nina musajja munnange naye obulamu bwekutte asooke muyirewo omubiri. Kati nga waba mukwano gwaffe nga atuwa pulogulamu y'okugenda okukola eyo mu paaka enkadde. Bano bakeera oba bamanyi abeera mu mmotoka bamuwayo 5, 10 nenyagala okugaziya ku bwongo. Ddala eno gikola ddala giweza 3 netandika okukola ne Matayo mutwale emidaala gya chapati. Okay. Natandika okugenda ne Matayo mu paaka. Mu paaka empya? Paaka enkadde. Okay. Ese. Oli mutuukayo ssaawa mmeka? Tukeera nnyo tukeera ssaawa 11, 12 bwe tutyo. Gwe ne Matayo? Nze ne Matayo ne mukwano gwange baali bamutadde Deriki. Munduka ku mmeka? Tuyinza okunyuka ssaawa nga 7, 8 ez'emisana. Ese. Naye nga Matayo yalinamu embeera kati nga buli Matayo we tujja ffenna tutuuka kasubi awo nga waliwo emmotoka emusibirangako ya bbulaaka. Kika ki? Ya bbulaaka yalinga aliya kika bwe demoka yalinga ya bbeeyi kika kyaliya wano okusingawo. Naye nga emukomango z'ebitundu by'ekasubi emmotoka ejja nebanga emusibirako? Nejja neyemusibirako oba n'atugamba mugende ngenda basangayo. Tebasobola kumanya lwaki era bamutwala mu mirembe era n'akumawayo kawungeezi. Emmotoka emusibirangako nga bamugamba linnya? Ng'alinnya asooka n'ayogera naye awo netumuleka naluga tekirina buzibu mugende. Ndowooza oba yali ye abamanyi netugendanga. Era mwabanga muli awo ng'akomyewo? Abanga tuli awo nali nga ndi awo ng'akomyewo. Oli yabagamba emmotoka zaali zimutwala wa? Yasooka bitubuulirirawo. Ese. Okay. Ese. N'akibagamba oluvannyuma? N'akigamba oluvannyuma. Oluvannyuma bagamba kyali kiki? Matayo mu kusookera ddala Matayo yalinga alina embeera ze. Matayo talya butungulu. N'obuliira waali afunamu obuzibu. Akosebwa. Matayo nga akatwe kamukoonako akatwe akavudde ku muti ne kamukoonako nga Matayo omuti gukala. Mulabira nga omuti gukoze. Sokoleke nga muti gwagwa kubanga
tebakana njagala ombulire nti wagulabako mu kitundu bwe nagulawo bwa nali mbeera naye ogambe nali mbeera naye eno mu Kampala yesebo kawala gye walaba ku muti ogwakale kawala yesebo kuvaako kati ne kamugwako muti ne gukala yesebo kakati tewamutya nalinga mulya naye kale ngali notumulya naye ngengeri gyobeera n'omuntu nokati ate nakola ki kati nekino kankubuuze talya butungulu ebiseera byali ali omunnyo talya munnyo kati gwe omuntu gwosuza olina n'omukyala mufumba emmere yammwe nga bulijjo teyakkalubirizanga nnyo obulamu okumuteekerateekera ekyokulya nganda nga omanyi nti ebya Katonda webityo natetenkanyanga kubanga omuntu gw'oba oyambye oba olina okumuyirawo omubiri mu mbeera nga bwala yonna era ng'emmere wetuuka nejjewa oba emmere eyidde ate nemugirako eyiye mumanyi n'ebyesajja byakuyiribwa eby'Ekampala byakunoonyamu mukyalawo teyatyamu n'akubuuza kikino kyewaleeta yatyamu yanabako n'okunoba n'agenda yanaba lwamatayo olwo ng'anaba akugamba ki nagamba nze nk'oyo omuntu bw'atyo sente ofuna kasi tufuna obusente buti ate waleeta omuntu wakola ki wakwerondalonda nagamba otojja bitegeera nasooka n'asikamu olwo omuzza otya owaayi tebyali byangu nagenda munnyonnyola mpolampola naye nga amazeeyo ebbanga matayo amale kugenda nti omusajja wamale kuva waka nze ndyoka enzire yakutegeerera naye naawe n'olemerako naye nga gye nali nfunyemu ebizibuzibu bwebityo nti omuntu osobola okubeerawo abasajja tuyiriba nebigaana maze kamuyirewo omubiri ekyo nno nkyagadde nnyo kwegamba nti omukwano gwe wafuna ku Matayo gw'otaalinako Luganda naye n'otuuka okuba nti obibalansi era kati omukyala agenze kati Matayo mutagende naye ate gwe Matayo oludde wali omutegedde nobanga nti omukyala ojja mulwembekereza mpolampola mudde mukwatagane naye nga ne Matayo naye nga omusigazza Matayo olwayo byonna byonna byetwogerako tuli mu mwaka ki tuyingidde 2018 mwawukana mutya ne Matayo okutuuka okuva ewuwo nali mbeddemu byamaliramu ddala akasente nakati ndi mukyalo Matayo yakozzamu ki nategeeze Matayo nempulya ddala nga antese ku mutwe esebo embya gyalinga sente sikyalina emidaala giweddewo abo abasajja abamutwalanga balugesera nga Matayo nga takyadda yatuuka nga takyadda n'agenda batandika tukubira simu Matayo yasookanga n'atukubira n'abatowa ndi wano bagenda kunzijanjaba ebintu ebintawaanya balabe bane bebanoonyereza ffe kale basobola ne bamutuwanga batwogera naye ku ssimu Matayo batugesa nga tebakyamutuwanga be bakola essimu nsindika essente nga tuli omujjanjaba emukolo yali mukwano gwange nga njagala kulaba nga embeera eyo ekola ki ng'evaawo atusindika akasente netugesa n'emidaala gyonna negiggwawo batugesa amusajja ne batugamba nti Matayo yafudde tuli mu Amerika mwabadde bateekamu akasente temwabuuza nti ate yatuusa kye mu Amerika twabuuza naye nga omusajja atugamba twobuuza bingi Matayo yagenzi twamututte mu Amerika naye gye yafiiridde ate tuddamu okuba ku ssimu eno ojja kufuna obuzibu naffe ne tutya nenva ku Matayo bwatyo Matayo bw'avudde kati ewuwo bw'avudde ewange n'agenda n'awangalirako eyo temwanonyereza kutegeera Matayo bw'aba afudde bamuziika luddawa bw'aba afudde omulamu gudda gutya ekyamazima asaddamu kunoonyereza kubanga omusajja akugambye boddamu n'onoonyereza ekintu kyonna nenkimanya ojja kufuna obuzibu otajje bw'olyejjusa ate n'akasente kampeddeko sinange gye mbitandikamu wadde mukazi agenze akasente kampeddeko emidaala gyonna gigenze ebintu by'omunyuma mbitunze mbimazeewo oze kantaase kyali wange ajja kukola tukole ki tuterere kumbe olwagenda bagenze oddamu otya okuwulira Matayo nti akyali mulamu eddamu okuwulira Matayo namuwulira ku lediyo gwe kennyini ng'oli naye omulese ku pulogulaamu eyo yesebo n'ogamba ekyaliwo nga akyali mulamu ningamba ekyaliwo nga akyali nali bulengaawo olwo nkomye omuzeeyi musaba akalimu omuzeeyi wange ali ebulinga musabye akalimu muga muzeeyi njaga tandika kuyiririrako wano akanika bugaali nimuga muzeeyi kanje ntandika njiribireko wano ali njawo nga Matayo muwulira ku lediyo
asangirwa wa nina mujjawa nenja mu kasubi ne munonya nga bona konkeya nenzija neninda Matayo nali manya okufova ko watira okolaki watira okubeera muone kasubi nali ndyawo nga mugwako wali ku bitala okay mugwako nampe namba nangama nja kujjawo manyiwo ndogudo afinja kujjawo nali ndyawo ngazze ugalati nimulagira nanda netukwata netanduko kwataga okay nandi agadde mbere nga ntegeera ng'ojjako biri biwatawaananga mukono mu kyalo kuteekerateekera Matayo eyali ow'entondo n'okwerogozarogoza biki byalya n'embeera gye wali otandise okumutegeerako nti jasi kati mutine kava ku mutine kakkuba mutine gukala biki ebirala eby'ekyewuunyo byejjukira ku Matayo nga wakutunula yatunulanga omusirikale asobola okutunula omusirikale mu maaso oba mutambula we n'asanga omusirikale mu maaso n'amutunula ne beefeesinga n'amugamba mpangula eyo emmundu omusirikale n'akikola. Okay, Matayo nga yagamba omusirikale nti bangula eyo emmundu n'omusirikale n'akikola omanyi tuli mu mwaka 2024 nkimanyi kati Matayo ali myaka 27 omulando lwa 2018 kitegeeza nti Matayo yalina bya myaka kumpi nga 21 agenda mu 22 kati ntunulira omwana oyo omuto civilian agamba omusirikale nti bangula emmundu n'omusirikale n'atuuka okugipangulula nga tafudde okwebuuza gwali ngamba ng'era ffe tudduka tugamba oba omusajja bagenda mumukuba oba kiki nga talina kyatya naye kirabiko nga alina wagamba nti bangula emmundu twamulekanga n'omusirikale namugamba kwambalaga omusirikale nkyangenda omugamba era akikole mugamba olimba wajja kumira ffe tutya nnyo abasirikale kola bwoti njagala ombolereyo ekitundu nti twali mu kitundu bwe kiti n'amugamba nti bangulula emmundu bino bina mbyogera twalinga tuva mu paaka okay tujja tutambula olumu twatambulangawo nga sente ziganye nga muva mu paaka mujja Kawaala tuva mu paaka tujja Kawaala sente ziganye mwamusangako omusirikale oyo twamusangako wali bayitawo wate wali ng'ovuddewa ove Kasubi odda nakulabye nodda e Bukesa nogenda wabbaku Bukesa esewo yali wa poliisi yali bano abakuumi naye nga yalina mundu yennyini emundu ebiwanvu naye nga nze abasirikale mbatya yamutandika atya eyatugamba nali ne Derek n'atugamba ekyo mbabuulya omusirikale nokyengenda omumukola mugenda kola nze sitya abasirikale ye Matayo nze sitya abasirikale era mugenda mugamba apangula emmundu era akikole olwawulira ekyo twamuleka alina omusirikale ne tudduka mwamulanga mwawulira Matayo agase dipangula emmundu eyo apangula emmundu yakimugamba kamwe biddako wano tugamba tubeere sente ziganye tuli mukatambula butambuzi atuze muzungu omusirikale nga bwe tumanyi twadda tusobola tumanyi Matayo awedde oba bamukubye oba bamusibiddewa tumusanga mukubo nga ajja atambula namugamba apanguludde n'agizzaawo Matayo nali ntandise okumutya mutuufu natugeddera nga mpulya Matayo ansuseeko ebintu byakola nga tebitegerekeka nekira Matayo nasulako naye mu nnyumba nasemberayo nze otandika okumutiira ddala natandikira okumutiira ddala Matayo omutima negumukeetera ddala omwana wange yali aweze emyezi gyalinga 7 aweze emyezi gyalinga 7 Matayo naŋŋamba waliwo ekigenda okutuukawo mwali waka mukazi yali obutungulu nga tategedde Matayo yali obutungulu nga tategedde kubanga omukazi yakikola nobagezesa oba kukola ki alabe ddala ono akuleetako olugezigezi ndowooza wabuli abaaki bannaki nalaba bannaye katukkiriziganye nti ebya mwami Matayo tebiggwa malujja kati mwabulya Matayo nga tategedde ate nange nali simanyi nti nno yakoze eki yamumere yabumuteereddemu era ndowooza nti twalinga 3 Matayo ennyumba ekiro zalinga saawa 8 ogw'ekiro enkuba gye yava ennyumba n'etukuba kuba Matayo yali asula wansi nga nze nsobola ku kitanda ne mukazi wange n'omwana enkuba n'etukuba egula saawa nga 8 gwa kiro ngenda okuwulira empewo ey'amaanyi ng'ennyumba emaze tukola tukuba nenoonya omwana wange kyoyita ennyumba bakuba enkuba etonye katugatya embuyaga nejja ennyumba nebanga egwa tekiba netukubira ddala ennyumba n'egwa ekisenge kitwaliko ye talina kyamutuukako kansoke nkubuuze bwe mwali musula waliwo emizigo emirala gyali emizigo gyali
ebiri ogwabalira gwe tegwakosebwa ogwamwe gwe gwakosebwa twali ene wasemba we wali ne toyi kisenge kyekyabagwako mabaati gegabagwako kisenge kyekyatukuba kiti kati bwe kibakuba nga mwebase esebo nga twebase omanyi nfumiitiriza nakisenge lwe kigwa ku kitanda kyagwa ku kitanda temwakosebwa nnyo era Katonda omwana yasinga okukosebwa nafitanga twakosebwamu naye ngaokusinga mwana ko omutima gwatulinga ku mwana naye Matayo talina ttofaali lyamukubako wadde ekitanda mwamuliisa obutungulu ye mwalaba kati kambuuze yakyogerako ki ekyo eyakinyegako Matayo teyakyogera nako yakyogerako yagamba nti kyoba kyakoze kyamaanyi nnyo gyetusasula oba kyali kyamaanyi ate nooza yabasasula ate kyamaanyi nakumanya kubanga ekyamazima lwe natandikira okutya Matayo senganzi era nali ndanze obigumira naye kyaba ku famire yange ate nga sinaamu kasente ndanze okusebengeya nogattako nekyenyumbu nenjula n'okugoba Matayo tewamwatulira asamwatulira naye ngaomutima gwali gusemberedde bwenjagala mwatulira mugambe neŋŋamba n'atandikirawa ale omusajja owo mutobye ate kati ekimugambe timunanga enviira ate nekuddwala tuzunga ffenna emulako okolayo ki ati omwana olwagwa ekisenge kyabakuba omwana yakoze nti munoonyeza eddakiika nga 5 nga munoonya omwana tunoonya omwana buloka zimubisse n'omwana yali ku kitanda kati buloka zibaguddeko mwe abakulu fine muli bantu banenemuko mwetegedde wetu naye omwana ono nga takaaba ng'oli abalowoozi katini nnyo naye twalawo kawulira fensi neefufunyalanga capati ey'omwana ekumutwala emulaga netutambuzira kiro essaawa ezo netumutwalako kawalo kaali awo ku Glory okamanya oba sadize kawala kategeera bulungi abakawalo akaliwano tumutwalako Emmengo bamutambuza mu malwaliro nga ndowooza 4 ekiro ekyo netutuuka neeyo ekiruddu nga ne Matayo buli naye Matayo tetumuleseeyo ewaka eza enzunga n'omukazi olina mukyala omugagga yeebasa mwana tamuleka waka bamuliisa obutungulu era bali kwagala Matayo kubanga olabye nnyo omuntu n'abuuza nti era nga nkyali awo kyakugumiikiriza nanze ngumiikiriza Matayo afaananako bw'atyo simanyi kyansika kubanga erimu nalanigamba okubanga nkwatagana naye ate nenejjusa nengamba kinkumizawo ku Matayo ku byeyampisaamu naye ate mwatu nolabanga mutufa nti okwo tomanya kikusika wabanga yakwagala nga Matayo yakwetaaga tomanya nakikuzizza omutima nga gutandise okumukyawa naye ngaekikunawe ewa Matayo naawe tokimanyi nange sikimanyi n'omulemerako newe namunoonya nze namunoonya okumuddira nga mpulidde ku leedi naye onaddamu nenkwatagana naye onaddayo eri ku jembe nenga nti Matayo oba munoonyeza waaki kubye yankola naye ne wasanga nga tozeemu nga ndi enzizeemu nkwataganye naye okupambana naye esebo nti n'omukyala yadda mukwewunaga naye omusajja ku bizibu byafunye ono omwana akyamwagaza ki naye nga nawe tumanyi lwaki Matayo mwali Kabani na Ndongo nkugambye namala ebbanga mukyalo nakati nkyali mukyalo Matayo yanzizaayo olw'ebintu ebyali oli mukyalo kyawa Masaka kitundu ki Masaka mpitiramu ddala kyannamukaaka oba kyannamukaaka naye nga muli kugamba mu ndowooza zo wandyagadde okudda mu kibuga njagalira ddala nnyo obulamu bwange wonna njagala nnyo beera mu kibuga omukyalo kyali naye mukyala nkyali naye n'oyo eyali bebi mu kiseera ekyo naye muli naye ndi naye so kati yagaloddemu okyuse obulamu oddeko e Kampala yesewo so naye ngenda kulwanira ku lutalo tulabe omusajja yakoza mu kyalo otawanjalulwana ne bana abantu bange omusajja n'akuzza mu kyalo ate tuli naye tupambanira mu kibuga ero ng'ayamba abantu kati ate gwe osigale mu kyalo osobola kubanga tubikkiriza ebyo so oyo ye Matayo bwoti wamulaba Matayo bwe mwabanga mwebase twamuwuliranga mubeera nti oba akeerewo okuzuukuka oba yangu okuzuuka oba akeerewo okwebaka oba Matayo mu kwebaka kwe musobola okwebaka ye n'asigala ng'atunula mpambanye mwenna mu lunaku muli mwenna naye mu ntu bakuteeka batwala
okuwa mukoye mwenna luzi ng'akoze n'emirimu egibasinga nasigala ng'atudde tali ku ssimu tali ku ki naye ng'ali awo atudde butuuzi nozisimuka ekiro sawa nga musanvu nga Matayo atudde nogamba Matayo kiki ng'emusimubuuza ng'emutya n'omutya naye nga n'omuntu naye ogamba kati mubuuze eki ekyokumbuuza ekyokumbuuza nakyo nga tokiraba ate wasalawo okwebaka niyebaka n'ogamba Matayo oba afudde kati Matayo embeera ze zo nezinnema okutegeera bweyebaka olowooza afiiriddeyo ate nga nenebaka gyeyebaka nozuuka nga Matayo yebase ogamba oba Matayo oba alaba ngezo diri kungulu tirivuddeyo nga nte yebase otulo tw'amaanyi oba nozuuka nosanga alogoota naye n'ebigambo byayogera tobitegeera ayogera ennimi z'otamanyi na kumanya oyo Matayo amanyi Oluchina n'essimu gye yalusomera yabiŋŋambako nti twakolako naye show nangamba nti ennimi kalule zemumanyi imperative nkugambye ng'ayogera n'Abachina Matayo nga simanyi na nnimi gye yazisomera amanye ennimi ze simanyi eyo Matayo amanye ennimi ze ate teyazisoma yagenda mu ssomero ng'ayogera n'Abachina ayogera n'abaki nga buli gwasanga buli omu amubuuza mu lulimi lwe era ne boogera ne banyumya ebbanga lwamala naye gwe talina kintu kyonna kyeyakugambako nti oba oliawo waliwo embeera egenda okubeerawo talina bigambo yali ayogeddeko ebitugamba ne bikangakanga Matayo yaŋŋamba ku Moze Radio n'omukyalo omulala yali ani abamu kati ebizo engeri gye biyiseeyiseemu njireko Moze Radio omu yayogeranga ebintu ne bituukawo ku Moze yakugamba atya yagamba waliwo omuyimbi agenda okufa mbwanyu jasi mulimu byammwe nebuga netwala ebika kujwangawo tuli awo nga bagamba Moze Radio yafudde naye nga yamukugambako naye nga yamuŋŋambako wakiiseeko wikisinga 2 ndowooza bwe yakikugamba wakitwalanga ensonga oba wagamba nti kano naye nze nalyamu okukkiriza neŋŋamba oba kituufu ku bino byendaba ebimutuukako oba kituufu oba si kituufu naye neŋŋamba ayinza okuba alimba kati nga muyimbi kyafa wanaaba afudde njakakasa nti Matayo byakola bonna olaba balamu tewenagenda nti ali ku kitanda Matayo gwenda nti ali ku kitanda oyo Matayo ate omulabako mu nkyukakyuka y'omubiri gw'ekyo oba nina kyemulabyeko nenkitya mpazi Matayo neesa byatuukangamu ng'ayubukwa omubiri gwonna kugamba atera naddala kuyubuka emikono gino ayubuka nnyo emikono gino era n'amaaso ge wabanga akutunuddemu nolasa akudumako mu munye n'osigala kyekimu olya nga omutwe gukuluma olya era nga amaaso ge wegamyuka ne gafuuka nali mutero kati nze ebyemu nali nyenze muyiga nga amaaso ge wegamyuka nzisaako galubindi nzisaako gago gamyukanga nga abadde mu kunyiga ava ku kaabo bajasiga walabiraawo nga gamyuse ani naddala ng'alina ekimunyiizizza embeera ye ekyankalamira ddala n'atabuka era nga nze wenzisaako gago kasaaba nga lofeesinze mu munyizo tewaako nabuzi oteekako gago munyumiza ddala buli n'akutunulamu oyo Matayo ebbanga lwemalako ekagaddi eyo nga oli mu kusiika capati wamulabirayoko namutegeera sinamutegeera nnyo ngali kasitoma wange Justin angulako capati ekagadi yajjanga nagulako capati olwo temuyenaako mboozi y'amaanyi tetwalinako mboozi y'amaanyi mboozi mugifunidde eno kawaala kasubi mboozi nawulirako ko kyali kintu kimu waliwo ente yabakoona yakoona Matayo mbali ku ppiki mbeyente teyaddamu kulaba n'abaana beezaala n'abaana beezaala tebalaba nakitegeddeko jjo lyabalamu awo yabaddeyo ku bitundu byeyo naye era omu ku bannaffe bwe yabadde naye yakinkakasizza nangamba kalule nkubuulira ebyaddala nalabye ku nte eziva mu lulyo lw'ente eri yaziba amaaso zonna nga teziraba nange babiŋŋamba eyo kumukoona bukoonyi amaaso ne gaziba nkugaye Matayo bayinza omukunyumiza n'ogamba bannaayi bwatyo Matayo bwafaanana kale kalwako weerabidde ku Matayo kuba saagala kuluyisa nnyo ebyokwogera ku Matayo byo bingi wabula nze mulabanga mukwano gwange nekyo ekyokubeera nga alinamu embeera ezakyuka embeera mutuufu nnyingi oyinza okunyumiza Matayo ne tusulawo embeera nyingi Matayo ng'agamba nti nva mu maaso kali nga ffe abamanyi tumuviira naddala ekyo ekyandiwako ekyaki
ekyenyumba nekyakati nsobola n'okudda walowooza nti nti baagusala bamaze ebbanga nga sikyakolaki sikyagendayo naye akati kavaako nekamukuba nga tokuba na ludo nekamukuba kwatandika mpolampola omuti okukala nti negukala ate nga gwa kedo negukala lwakati kuvaku nekakuba matayo nekamukuba kakati ekibanga kyekyo singa omuntu for example ali mu mmotoka olwo avuga nakoona ku matayo nga tagenderedde siza motoka ziba zigenda okukola accident awannaye tambulanga naye nga nte ebimusitira bbira oba mu mmotoka ng'omwo kasitulako naye mu mmotoka nti oba nafunamu obuzibu bwonna balinyanga takisi olumu nga tuvaayo okukola naye ekyo kyenalabako ekyamaanyi nga akati kamukubye omutwe ng'akati kamukubye omutwe nekyokuyubuka engalo ezo nayubuka naye kyeyakujja nnyo nga yalidde akatungulu ako kamuyisanga bubi nnyo ndo yakalyako olaba nga akyuka amaaso ne gamyuka yenna omutwe ne gumuluma ate nga talina mpeke zimuwonya ne muguliranye empeke nga talina mpeke zimuwonya ng'era awona yekka naye nga empeke yazibiranga nemuganga ezaako olabe naye ng'azizza azizza nomugula empeke ezinkana wanga azizza nanfaayo njagala kumanya kyali wange atereere naye nga otambuza obulamu otugambye amanya Waswa Charles gwe mbadde naye olunaku olwaleero abadde atuyambako okubanga tusigira ekifaananyi eky'omuntu omu gwe bayita Matayo Omulanzi era Matayo bino twabagamba nti tebigwa malojja bingi ajjasa okukusulirako obusomezere kikuyamba nnyo okugaziwa mu ngeri gy'otegeeramu omusajja oyo ng'atubeere nga bakiri olunaku olwetulumuzikira wano nkusibule wakati mu kwebaza olwokuba nti obadde mugoberezi mulungi wa Kalu Sulaiman Official kale okusubscribe nga tokyerabiranga akikolerewo ate tusobole okulaba nga lwaki tweyongerayo Mukama Katonda w'ekisa mukukwasiza abeerenga akukuuma.